Abakyala babiri abatannaba kutegeerekeka mannya eyaabwe evunikiddwa oluvannyuma lw'akabenje akagudde ku kyalo Katuba mu ttawuni Kaso y'e Lwengo. Trailer ebadde eva e Rwanda namba RL 5993 bw'etomereganye ne bbaasi ya Jaguar. Abalala 13 baddusiddwa nga bali mu mbeera mbi. Kigambibwa omugoba wa trailer n'abadde avugisa kimama era nga adduka nnyo. Baasi bava eri nga balidde amayirungi batamidde kugamba bo tebamanyi nti omuntu ku kkubo lino kuliko n'abavuga abalala. Tusekatira abavuzi b'ammotoka bajja basibiriza kyakwekalina byekyamise bageza ku lwe mugenda okutambula bakati tulaba ekiri wano nga kikirungi mazima kibanja atubaddewo n'abasuubiza ku bafiirwa ebintu byabwe bingi. Ekyamazima ekirikubona abantu wabwe kubona ekubona lifuze kubona wabira ddala lwali Katuba tawulibirire ate n'ababaasi embuga yabwe kijazi nnungi okusinziira ku mbeera twaliwo tubona bandi badde basala sipiidi nga bantu bavuga mpola mpola. Kigambibwa nti ddereeva wa bbaasi abadde atamidde olw'amacupa g'omwenge ge basanze mu kifo w'atuula. Abadde avuga bbaasi tusanze eccupa z'omwenge nga ziri mu bbaasi era abadde avuga kuliawo n'amateeka bakoleko. Babadduukirize babadde ku mugomyo. Kati batuuze basaba ab'ebyenguudo okwongera ku bugazi bw'ekkubo kubanga kati lifuuse kattiro. Kuba oweeri talaba ali eri ate n'amakoona gano geeriraanye nnyo ensonga lwaki twayetaze kuba okugazi wamu ne tuba nga ali eri alaba oweero ne kati tebeerawo. Saba gavumenti jambe tugazize ku luguudo luno. Koneero nnyo tereerabika era ekyandibadde ekituufu ti gavumenti yandiggyeemu amakonda wano. Ssentebe wa disitulikiti ey'e Lwengo Abbas Kizito yennyamidde olw'ekitongole ekiyunulwa obutateeka bupande ku nguudo. Ku sayidi zombi tewali kapande konna ne baddereeva oluusi bambi ne bavugira mu nsobi ne beekanga nga bayisirizzaamu oba ne beekanga nga yaggyeyo dda omutwe. So tusaasidde nnyo bannaffe abafiiridde mu njega eno naye tusaba ekitongole ekyayunula kubeera oluguudo terutukwatako ffe ng'aba disitulikiti luguudo lwa gavumenti eyo waggulu tusaba bajje basirikiremu. Omwogezi wa poliisi mu Masaka Twakasirye agamba batandise okunoonyereza ku kivuddeko akabenje kano. Emirambo gino ebiri gitwaliddwa mu ggwanika ekkulu e Masaka gikolebweko postmortem saako n'abawonyeewo abawera ddala 13 okutwalibwa mu ddwaliro lyerimu nga biwala ttaka nga taasibe otaasulewo yali ku magyabo abatakkiriza embeera. Emirambo gitwaliddwa mu ggwanika e Masaka n'abalwadde ne baddusibwa mu ddwaliro zo emmotoka ezikoze akabenje ne zitwalibwa ku poliisi e Lwengo.